Twagala bantu baffe Hassan Mubiru aliwa. Hassan Mubiru wa National Platform ayomu kwabo 18 abakyabulidde ddala abayogeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa kulondwa eddembe kumeddembe ly'obuntu nti yabula ne bakibalama n'abalala nti bantu babeerangayo mu bulamu bw'ensi era bali bya bulimba Kyagulanyi yali apanga emizannyo gye kwonna kifaananyi kya gavumenti ya Museveni. Kati nno Mathias Mpuuga Nsamba akulira gavumenti ya President Kyagulanyi mu Parliament yavuddeyo ne banne ne batambula eggwanga okuleetolola okugenda okuzuula Hassan Mubiru gye yabeeranga bazuule amazima ddala. Hassan Mubiru yabulanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okumi mwaka 2020 era nga ono n'okutuusa leero taddangamu kulabibwako nga abeewaka ab'eŋŋanda ze bali mu kubonaabona babuuza omuntu waabwe, babuuza taata, babuuza muganda waabwe, babuuza omwana, buli omu abuuza ebibuuzo bibye omuntu ono talabikako. Kale katulabe akatambi kano nga akulira gavumenti ya Kyagulanyi mu Parliament Mathias Mpuuga Nsamba agenzeeyo mu maka mukulu ono gy'azaalwa azuule ekituufu nti bino ddala byali biwaanyi ebyogerwa Parliament n'okwongera okuggyayo amazima ensi okutegeera be tuli nabo era tulina kubateeka bottom line, tulina kubatereeza tutya ku lwa Uganda empya. Kale kamba tulage tulabe akatambi kano tumanye muganda waffe ono eyabuzibwawo batubuulire wa gy'ali kuba tumwetaaga. Hassan Mubiru yali akola bwa Dobbi Kawaala Kasubi mu division y'e Lubaga wano mu Kampala. Eno bamukwata mundu gye bamusanga mu kiro ne bamuwamba. We tutuukidde ku kyalo kino ng'abatuuze bakyalimu ensisi era abamu batidde okubaako kye boogera si kulwa nga nabo babakima. Wabula musajja mukulu ono ye yeevuddemu n'atunyumiza emboozi y'okwambibwa kwa Mubiru. Otwala kiro nga buzibe zaali basaba nga zaali mukaaga kuba yalina mu vesti nga amaze n'okwebaka ndowooza. Ne bajja ne basalako emmanju n'abalirwana abo abaamuli ebbali nabo ne babasalako ne babagaana okufuluma ye ne bamugamba ggulewo. Engeri yali wa defense ku kyalo. Agamba nti baabulwa ekyokukola anti omuwambe yennyini yali kakiiko k'ekyalo ng'akola ng'ow'ebyokwerinda. Era ffe twamulonda ku kyalo agende ku bwa defense kati n'atandika okukola emirimu gye. Kati bali ne babagaana ye olw'okuba yali musirikale ng'abimanyi era ye teyagaana yafulumira na mu vesti n'ayingira emmotoka nga bamugamba. Babagamba nti teri kufuluma, buli omu abeere mu nju yasigalemu. Era abaali mu ddirisa bonna ne balingizanga mu madirisa bwe bayogera. Twalingizanga mu madirisa tulabe ki ekigenda mu maaso. Naye essaawa eyo tebakitegeera ki ekigenda mu maaso. Okujja balamu naabwe yafulumira mu vesti njeru. Lemerera okumanya nti oba aliriddawa oba aliriddawa oba aliriddawa. Kuba waliwo abaagezaako okunoonyereza balabe munnaffe bamututtewa bamututte ku poliisi ki. Poliisi zonna nga tebamanyi teba. Hassan Mubiru yalina omuvuka gwakola naye omulimu guno ogwa Dobbi bino byajjukira. Bakozesa force kwa balaga nti olugi balukona na mukko. Lwakuba nti ennyumba bazirinovating batosakira bakati. Kyemmanyi ku lwange tewali siswa nti waliwo omusango kuba yali gundi yalinga ekyo ekiseera yali defense wa kino ekyalo ate yaliko mu byobufuzi bwatyo nga bwobimanyi so kati abasinga ensonga gye bawa. Ye muka Hassan gwe yali yakawasa batugambye nti abooluganda lwe balaba embeera eri bweti omwana waabwe ne bamukima ne bamutwala. Abeewaabe bamugjawo wano nga naye bw'omanyi embeera basobole mu kubanga mukazi Mwanjule yali yakawasa. Abeewaabe w'omwana omuwala bamutwala ewaabwe.
kansala omukyalo w'ekitundu kino naye ensonga za Hassan Mubiru alina kyazimanyiiko. Baali bantu nga bambadde engoye za uniform, abalala nga tebambadde era nga bakozesa obukambwe obw'amaanyi ennyo. Abantu batya ba neighbors ne bagezaako okwagala okuyambako naye nga tebasobola kuyamba. Abali mu mayumba ne baba ordering nti tetwagala muntu yenna afuluma nnyumba ye. Abantu ne batya abantu baffe nga bamanyi babakuumidde nnyo mu kutya. Era n'essaawa zino mubalaba abasinga batidde okuvaayo okutunula mu kamera. Balina information naye batya bagamba kansala tuleke tutya okutunula mu kamera. Abantu baffe tuwaagala era abantu baffe gye bali tubanja Hassan ngeki abatuuze b'ekitundu kino tumanyi Hassan gyali era Hassan bamuwamba. Tumusaba Hassan bw'aba alina omusango gwe yazza aleetebwe mu kooti awozebwe. Akakiiko tekajjangako wano akalwanyisa eddembe ly'obuntu era tetumanyi gye kajja information eyo nti batuuse ku ground ne bamiitinga family z'abantu kubanga Hassan awangaalidde wano. Tetulabangako kakiiko kalwanyisa eddembe ly'abantu nga kajja ku ground okunoonya oba Hassan gyali oba Hassan yakomawo. Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament agamba nti okutya oba obutatya tebugaana bulabe kutuukawo ku muntu yenna n'olwekyo bannayuganda balina kwekemba okulwana okulaba ng'ebikolwa by'ekiwamba bantu bikomezebwa. Gya buli omu ali ewaka n'agenze ku lutabaalo beemera n'abakulembeze ababi tebasobola kubuuza nsonga ki ekutwazisa kubanga n'abantu abakulu baludde ku kyalo wakiri bandi bawadde ekitiibwa bagamba nti defense wa muntu amututte yazza omusango bwe guti naye otali musango gubavunaanibwa tosobola kugamba nti tutye nedda ffe abasigaddewo nga tukyali kungulu tulina kufuna ate obumalirivu obusingawo okulwanirira bannaffe. The missing 18 abantu baffe abo tubanoonya ate nga tubeetaaga. Abantu baffe mubateekawa, abaana b'abandi mubateekawa. Gino Museveni sumulula abantu b'abandi, sumulula abaana b'abandi, sumulula bataata b'abantu. Abantu mubate kuba tebalina musango. Hassan Mubiru aluddawa, mwamuteekawa, mwamukola ki, yabakola ki? Omuntu atalina musango, omuntu atalina kye yabakola wabula yagala enkyukakyuka mu nsi ye mulyoka mumutulugunya bwe mutyo ne mulyoka mubuuza bwe mutyo basajja muli bakafiiri amago atisokolabe kano. Hassan Mubiru yali akola bwa Dobby Kawaala Kasubi mu division y'e Lubaga wano mu Kampala. Eno bamukwata mundu gye bamusanga mu kiro ne bamuwamba. We tutuukidde ku kyalo kino ng'abatuuze bakyalimu ensisi era abamu batidde okubaako kye boogera si kulwa nga nabo babakima. Wabula musajja mukulu ono ye yeevuddemu n'atunyumiza emboozi y'okwambibwa kwa Mubiru. Otwala kiro nga buzibe zaali basaba nga zaali mukaaga kuba yalina mu vesi nga amaze n'okwebaka ndowooza. Ne bajja ne basalako emmanju n'abalirwana abo abaamuli ebbali nabo ne babasalako ne babagaana okufuluma ye ne bamugamba ggulewo. Engeri yali wa defense ku kyalo. Agamba nti baabulwa ekyokukola anti omuwambe yennyini yali kakiiko k'ekyalo ng'akola ng'ow'ebyokwerinda. Era ffe twamulonda ku kyalo agende ku bwa defense kati n'atandika okukola emirimu gye. Kati bali ne babagaana ye olw'okuba yali musirikale ng'abimanyi era ye teyagaana yafulumira na mu vesti. N'ayingira emmotoka nga baamugamba. Babagamba nti teri kufuluma buli omu abeere mu nju yasigalemu. Era abali mu ddirisa bonna ne balingizanga mu madirisa bwe bayogera. Twalingizanga mu madirisa tulabe ki ekigenda mu maaso. Naye essaawa eyo tebakitegeera ki ekigenda mu maaso. Okujja balamu nabo yafulumira mu vesti njeru. Lemerera okumanya nti oba aliriddawa oba aliriddawa oba aliriddawa. Kuba waliwo abagezaako okunoonyereza balabe munnaffe bamututtewa bamututte ku poliisi ki. Poliisi zonna nga tebamanyi teba. Hassan Mubiru yalina omuvuka gwakola naye omulimu guno ogwa Dobby bino byajjukira. Bakozesa force kwa balaga nti olugi balukona namukko. Lwakuba nti ennyumba bazirinovating oba toswakira bakati. Kyemmanyi ku lwange tewali siswe nti waliwo omusango kuba yali gundi yalinga ekyo ekiseera yali defense wa kino ekyalo.
ate yaliko mu byobufuzi bwatyo nga bwebimanyi so kati abasinga ensonga gye bawa. Ye muka Hassan gwe yali yakawasa batugambye nti abooluganda lwe balaba embeera eri bweti omwana waabwe ne bamukima ne bamutwala. Abeewaabe bamugjawo wano nga naye bw'omanya embeera basobole mu kubanga mukazi mwanjule yali yakawasa. Abeewaabe w'omwana omuwala bamutwala ewaabwe. Kansala omukyalo w'ekitundu kino naye ensonga za Hassan Mubiru alina kyazimanyiiko. Baali bantu nga bambadde engoye za uniform abalala nga tebambadde era nga bakozesa obukambwe obw'amaanyi ennyo. Abantu batya ba neighbors ne bagezaako okwagala okuyambako naye nga tebasobola kuyamba. Abali mu mayumba ne baba ordering nti tetwagala muntu yenna afuluma nnyumba ye. Abantu ne batya abantu baffe ng'emu bamanyi babakuumidde nnyo mu kutya. Era n'essaawa zino mubalaba abasinga batidde okuvaayo okutunula mu kamera. Balina information naye batya bagamba kansala tuleke tutya okutunula mu kamera. Abantu baffe tuwaagala era abantu baffe gye bali tubanja Hassan ng'eki abatuuze b'ekitundu kino tumanyi Hassan gyali era Hassan bamuwamba. Tumusaba Hassan bw'aba alina omusango gwe yazza aleetebwe mu kooti awozebwe. Akakiiko tekajjangako wano akalwanizika eddembe ly'obuntu era tetumanyi gye kajja information eyo nti batuuse ku ground ne bamiitinga family z'abantu kubanga Hassan awangaalidde wano. Tetulabangako kakiiko kalwanizika ddembe ly'abantu nga kajja ku ground okunoonya oba Hassan gyali oba Hassan yakomawo. Mathias Mpuuga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti agamba nti okutya oba obutatya tebugaana bulabe kutuukawo ku muntu yenna n'olwekyo bannayuganda balina kwekemba okulwana okulaba ng'ebikolwa by'ekiwamba bantu bikomezebwa. Gya buli omu ali ewaka n'agenze ku lutabaalo beemera n'abakulembeze ababi tebasobola kubuuza nsonga ki ekutwazisa kubanga n'abantu abakulu baludde ku kyalo wakiri bandi bawadde ekitiibwa bagamba nti defense wamwe twamututte yazza omusango bwe guti naye otali musango gubavunaanibwa tosobola kugamba nti tutye nedda. Ffe abasigaddewo nga tukyali kungulu tulina kufuna ate obumalirivu obusingawo okulwanirira bannaffe. Ffe abasigadde ffe tulina okufuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okulwanirira bannaffe okulaba nga ate bavaayo. So n'ekyo buvunaanyizibwa bwange kitukakatako okulaba nga tulwanirira abantu baffe okulaba nga tulwanirira baganda baffe abatalina musango abasibwa eweemage. Gwe nange bwe tunakwatira awamu tujja kulaba nga ensi Uganda tunudde era buli omu ajja kumanya nti kisoboka tusobole okutereeza Uganda yaffe. Mwe naawe muli mbaagala nnyo tujja kuba tuddamu tugigambe ebigambo mweraba.